Mukulu ono abanja ebintu bye mukyala we bamuwasizza ate nga yamuwasa nga mpeta yennyini. mwaka gwali 2016. omukyala bamuyita Nalule Mildred. Kyekyabadde ekyabaddewo ku mukolo jo nga 13 ku Sande waliwo eyambagulizaako naŋŋamba nga bagenda Buyala ku mbaga. Wani amanya nze Dani Kavuma namwanjula nenkuba embaga era embaga yali awo Lubaga ku Cathedral eyali omuyima waffe mwagatirwa abaludda mwayanjulwawo twayanjula Kabowa awo Kabowa nga kusaawe kyewankulu kukwawo ewa mukulu Gerard Makumbi eyali omuyima wange mukwano gwange yali omuyima waffe Senabulya ye yatusayiningira n'otusayiningira ku certificate yaffe. Kyanneewunyisa nnyo nga tufunye obutakkaanya ne mukyala wange Nalule Mildred ate ngenda okulaba nga yakola ki yate yamwagala neŋŋamba ye ate yali mukwano gwange ate yali atuliwa like ng'atubuulirira yali atubuulirira muteye yamutudde kyekiriwo kati nabadde ndi awo ne bambagulizaako ne baŋŋamba omanyi nti ebintu byagenze wala bagenda mu kwanjula nga 13. Ekiriwo kati okwanjula kwabaddewo jjo naye nabaddeyo ne bankuba nabadde ngenzeeyo nga ngenze kubanja bintu byange nange kubanga njagala nange bampe ebintu kubanga nange nayanjula n'empaayo ate omuntu omu tosobola kwanjula bantu babiri oba basatu at least nze akwate ebyange nange abinziriza abimpe. Oyagala muntu oyagala bintu? Nedda njagala bintu. Omuntu nawe omuntu wali tomwagala? Omuntu nali mwagala ne kati yamuzaalamu omwana ate kati namukaka kudda wange sijja mukaka kudda wange naye nze kyembadde njagala nange bampe ebintu nga bwe babaleetedde ebintu jjo era byanabadde ngenza okunona ebuyala kye bakoze n'okukola tebayanjulidda na waka bafunye garden side z'ebuyala awo nga ku Buyala Junior School awo ne beekweka eyo security nga y'amaanyi. DPC ne mugamba njagala kugenda kubanja bintu byange nakugamba ati ne baagala okunkwata awo ne bankuba n'enziruka ne tuyita mu bitooke. Ntibobaayo bintu ki by'osabe? Ebintu nno okwanjula kwange kwali kw'amaanyi kubanga ebiseera ebyo nalina kasente nakola okwanjulanga kwa miliyoni nga 38 kubanga natwala ente 2 natwala tanka natwala dining natwala sofa set za mirundi 2 kubanga jajja yali Masaka nga atema tata ali eno kati bonna olw'omukwano jajja ne muweereza ne maama naye ne muwa ne twanjula bulungi nnyo. Okwanjula kwali watwala mu kiki? Omutwalo natwala miliyoni 5. Tuyagala bakuweeyo ekiddala ku byonna be baleese bampeeku bye bampaddeko kubanga sisuubira nti nze naleeta bye baleese kubanga baleese akamotoka katono nnyo tekawera na kafuso. Lwaki osaba bitono ng'ate wawaayo bingi? Anti nkimanyi tebikyaliwo biri naye bino bye babawadde bibayite buyisi mu ngalo bijje bujjizi wange era njagala genda n'akamotoka ekabowa bampeeko bye bampaddeko nange mmanyi nti gyogenza tilisi ovuddeyo n'ekintu. Bibayite buyisi mu ngalo babikuwe? Bibayite buyisi mu ngalo kuba baafuna dda omuntu omu tebasobola mufunamu bintu bibiri. Waliwo ne baganda babakyaliwo ku lujja. Bw'oyagala bakuweeko otwawase? Sisaagala. Ate abo bazze batya? Nanti abo tebanna bafumbirwa lwaki ono yekayika yafumbirwa ate gwe baba bagira nze kati nange bampeeko ku byange kwebyo ebintu. Buba lyeri kutte? Si buba. Lwaki obuuza nti lwaki owo yekka yafumbirwa? Nati ngamba lwaki bo teba like ebyange babitwala bafumbiza ono mulala ate nga yali mukwano gwange ate nga tuli bampeta tetukolangako divorce era kyanneewunyisiza nnyo n'omuntu okukola omukolo. Kati kyetubuuza yanoba lwaki omukyala bwali butakkaanya naye yansanga n'akafaananyi k'omwana ka bebi yakasanga mu nsawo yange nga omwana oyo ndimugoberako passport. Kibebi kyali kibebi kito myezi ndooza myaka nga 5 bwegityo. N'akola atya? Bwe yakalaba ng'agamba mbu afaanana omwana we mbu nazadde ebweru era nasanga anobye ebintu byonna byonna n'abyasa awaka byonna essaati n'aziyuza n'anoba n'agenda ewaka. Gwe tewamunona? Nagezaako ne ŋŋenda okumunona biki naye maama bakugamba nga bw'omanyi maama yesse wali mu maka maama n'angoba nga buli we ŋŋendayo kuba kungoba olwagira ne tukanya n'omuwala ne tubanga abaagala okuddingana. Maama bwe yakiwulira ne kimuyisa bubi omuwala n'amuvumaawo nagenda okulaba omuwala takyavaayo nnyo gyali. Maama wamukubiddeko ku ssimu? Maama namukubidde essimu olunaku lwajjo era ne bwe ndalabye nga bangobye ne ŋŋamba essimu ya maama nkyagirina kamukubire ne mukubira
maama yanvumye ebigambo bye sitawulyanga nako n'angamba waki tonviira ku mwana waki otwesibyeko lwaki totwesonyiwa biki wamugambye nti sibeesibaako bwesibi mwanzaala n'angamba nze toddamu nakunkubira simu ani yakwadde simu yange biki